Yes. Fa additive yujimbaniriza akadde kano mwasibye muti olwaliro muli mutyangina kubasaba musubscribing ate munyigene kadi video no jimpereka like atosikalinga on following mwena mbebaza mbagamba nti muli bakabe nnyo kubanga mujje kumirako aba subscribing akyama nche mwakola atina kwanga o subscribing ngina kusubscribing atonyigene kadi bagamba nti yali mulalu esawa zino abalalupiya kye kintu kibagambako ne mbagamba ati King Sheebah aliko mukisa ogwenja ondozo ngira mukunja atasala buli wabera naye emikisa gibaawo nezi endorsements zibaawo kati wuno Bamufudde brand ambassador ekisibye byonna taina ID taina ndaga muntu mbatemedeka abali Syria ayemo kimu katundu bakaita Damascus abali Saudi Arabia mu kibuga bakita Riyadh abali Bahrain abasinza mu gwanga lya Oman n'abasinze Iraq mbagamba nti muli bamanyi okubanga mugi followinga eno bagita fa additive jimbane updates zina value mbana mawuli agabagatambula okwetola eggwanga Uganda mwena mbebaza era mbagamba nti muli bamanyi nnyo okubanga mu followinga zo updates mbana zo ezibazitambula each and every single day ono ku fa additive mwebale nnyo kubanga mwasubscribinga ne munyigane kale updates simba nazo abali mu gwanga lya America University of Chicago abasinza mu gwanga lya Spain ekibuga bakita Madrid abasinza mu gwanga lya Germany ekibuga bakita Bayern namwe bagamba nti muli bakabi nnyo kubanga mu followinga bagita fa additive jimbana muli agabatambula okwetola eggwanga Uganda esawa zinagatambula mawulire ga King Sheebah munange waliwo company Bamufudde brand ambassador naye nga ekisibye byonna talina ID bali mukubanga akola ki bagobako bya ID endaga muntu basobola okubanga Bamufudde brand ambassador omusimbi gwo Bamuwadde bukadde bulinganga 80 millions ebiso ebisinga Katonda bagamba nti akola ebyewunyisa eri abalaba King Sheebah ng'omulalu n'ate lyo King Sheebah basinga amaanyi ne basinga okuyingiza essaawa zotudda ku bintu by'akasimbi oba ku nsonga y'akasente ng'ate bwe bamulabira omwo ng'omulalu mwakola ki mwabasingira era mukunja atasira akyewuunya naye nakyogerako ne mbagamba nti mukunja atasira bwejjako King Sheebah akwegamba abakola orders basikatira muko abakola ki abayita ku zi shows oba kubivulo genda okuperforminga basic basikatira muko ne King Sheebah mukunja atasira we yakola ki we yagenda mu ddwaliro n'alambula King Sheebah n'akola ki Nadamu nakola ki ye namuvula mukwano gwe nebadamu ne bakola ki nadamu kubanga abakolera wamu nebadamu kubanga nebadamu kufuka ba alliance boso gamba nti abakolera awamu omuntu nga mukolera wamu kiso kwita alliance okuva ne kwolo emunange ebintu byakola ki byadamu kubanga bitambula kiriya embira adamu kubanga eyeterera nakibagambako King Sheebah mukunja tasalalu yamujja mu ddwaliro bafunirawo order eyokola kiyoga na performinga mu nkuuka era nga Abitex yakola ki bamu ku bayimbi basoko kola ki byasoko kubanga ayita mu nkuuku performinga era nga asatu mu lubiri emmengo bagenda kubayo performinga ndowooza owulya kati wona afuuse brand ambassador company Bamufudde brand ambassador ekisibye byonna ID ndaga muntu omusimbi mungi boy wange ziri mu millions nga 8 almost nokusuka wanda bab kubanga zinzo okuba just zenjogerako ziri once ko nayenga zisingawo ko zinzo okuba ziri mbukadde nga 10 kwansi essaawa zino mukunja atasera information etambula eraga nti abasajja banene Bamuwadde akola okukamba kufuka brand ambassador weyo company bali base kumwa kali millions ziri mu 8 butuna information etambula bagenda kuba bamongera info abagenda kuba bamongera sente zisingawo kwezo information etambula bwetu bweraga kibategesa nti endagano gibana basayininze bwene yongerayo nga King Sheebah akoze bulungi omulimu gwa brand ambassador basobola okumongera endagano n'okumongera akasimbi engeri contract ngeri zitambulamu ebintu bya contract bibaako sende muntu wange nobeera ng'oli muntu company nemusaninga contract kali ngoba brand ambassador oba nakusuubira musimbi gemazima oba olina kusuubira musimbi ebintu bya contract ebibaako akasente bibaako ensimbi ebiseera ebisinga osobola okufuna omukisa
nosaninga contract ya myaka nga 10 oba myaka nga 8 kale kangambe 8 negigwako jukira oba ofuna ensimbi buli kaseera kaba kakola ki buli kaseera kaba kayitawo kakati awo King Sheebah esaazi omukunja atasera awuli agala King Sheebah sente zino yandibadde azigulamu poloti bakuba kyeneebuuza balina poloti gye baali baguledde already ya mama wani ya mama wa King Sheebah ate kati beetagayoko ne sente ez'okugula material oba okuzimba ennyumba kuba kale ne King Sheebah okugula poloti ye si kibi kubanga ensimbi zize kubanga ye mukunja atasera wati wakoze ki wati wasazewo newankadde abasinga bagamba yali badde agula material ne bazimba ennyumba ku poloti eri gye bali bagulya maama we mukunja atasera yamagezi kawadde King Sheebah okugula poloti abeere ne poloti ng'eyiye nga ye abeerenga alina n'abayimbi abasinga banyanga basinga mu Uganda abayimbi ab'amaanyi King Sheebah se bafunye endorsement basipasitana ze batera okubanga bafuna basipaisi bashiba kalungi abayimbi ab'enjawulo sebo naye omu ku abakoze ki abafunye endorsement eyo endorsement si kyangu company okwesiga okuwa endorsement okwendosinga okwesiga okufula brand ambassador nti munnange jangu ofuke brand ambassador si kya buli omu boyi wange si kya buli omu era kampuni otukira okwesiga n'okwesigamako nisalawo nti bannange katukole ki katumwesigameko ono katumwesige ajja kutuyamba ebe ekulabyemu omulamwa era King Sheebah alimu omulamwa kiba ne mukunja yagambye owai ndowooza olengera omusimbi ezo nsimbi zolengera bwadde bw'etaano na bizike ozanya gwe n'okuzanya bagita Faad TV ugi subscribe button nyigene kale byomunange bitambula kadde kano ku social media millions 8 baziwadde King Sheebah ate nga kiraga nti agenda kuba akola ki kwegamba endagaano ejja kuba eyongezebwayo ewa brand ambassador ndozo omulengerawo zibalina kasowaani kwabadde azibalira si byangu naye nga munange bya ddala si kirooto si biki bya ddala King Sheebah nabagamba aliko omukisa era ambe mukunja atasera ndibadde amukwata bulungi nnyo yandibadde amukwata bulungi n'atafa ku byabali balaavu mase nkiwa bonna buli omu kugamba buli omu afuna mu munne sijagamba nti ya mukunja asinga okufuna mu King Sheebah ne King Sheebah afuna mu mukunja atasera bandi bajja sibakwatira wamu bakolera wamu buli kimu nga bakikwasaganyiza wamu nkiwa buli omu ajja kufuna mu munne mateeka buli omu ajja kufuna mu munne bagita Faad TV gisubscribe button nyigene kade mwena mbebaza mbagamba nti muli b'amaanyi jimpeleka like video eno atosikalenga hoji following updates mbalazo ziba zitambula abali mu America ku University of Chicago mikwanja nga batumedeka abali ku University mu Chicago abagenze kubanga musoma ku University of Chicago batumedeko bagamba nti muli b'amaanyi nnyo kubanga muji following bagita Faad TV ugi mubere bulungi bana embagala nnyo omweraba